Werde n'abari ba champion ba Ankore rizo babiguraho emizano yabo kandi bagwa kikazi n'abatebekanisa ba Masaka Secondary School hatino tebire mutahiwe. Ezindi timu za Ankore ezazana St Augustine yasingwa Kiburi Secondary School gori na hari 0 rya Kasinga hamwe na St Kagwa nazo zisingirwe emizano yo kubanza izobe ryanyemwe bazyo. Hey, those penetrating passes, Nichamut! Biraga kusoka dukoze ne Masaka SS ye host baze tumuwa ekitibwa ngo mutegesi ali waka baze twagala obonero kusatu naye bugani tusobole kuna akabonero kamu atugenda kuddayo tusimbire ku kabonero akamu okulaba nga tusobole ncho kuwangula omupiira gw'okubiri tugenda okusamba ne andemwesigwa omupiira tusobole omupiira ogw'okulunaku lwaleero kyensu yatukyasobola okutwagala kutubenga tulwana sobola okubeera nga tuyingira mu ttiimu ezisembayo okubeera nti no zizaze mu mpaka zino ekyendabyemu ekizibu mu mpaka zino nti organize abakyali tebalina bakukwata budde bukyatusumbwa kwata za lusaawa 8 n'omupiira tukusamba essaawa 9 katujja mentaita abasambira nti balina etayimu balina okusambiramu basobola nti no bagivaako ne basobola okubeera nti tebazannya bulungi. banatuka ku business tuwadatuka ku kiteeyo. Yo Blessed Sacrament Kimanya hamwe na Buddo Secondary School nizo zabanza kurabaho okuzomuruzana rwa round ya timu ya 32 bwanyuma yo kusinga emizana ebere kuri atine. Umukubye goal. Umukubye goal kutabuse. Kimanya yasinga Bukedi ya comprehensive gori biraharyemwe omuzano gwarebwe nkuyanja y'abahagizi emizane ege neyo kugumizamo izobe rya nyencakare.